so webereremu bulibolaba obubonero obwo oba obuwulidde obubonero ng'obwo okugeza abamu tubeera mu bifo nga ebireekaana bingi buliwooba mu kiseera ekirimu okuleekaana okungi n'omalamu emyaka etaano emyaka okubulirako tukeeke tugayingiramu n'obuwuka bwe gatuka mu kutu obuwuka obwo ne buleeta ne bulya gundi olususu lw'okutu okw'omunda ne buleeta amasira awo obuzibu buva okusingira ddala. Kati tukola tutya okwewala ago amasira gabaga jangu olabe omusawo w'ekiwanga ekyo ekisookera ddala. Ekyokubiri olina okuuma okutu okwo nga tekuyingiramu ki mazzi olina okukuuma nga kuli dry nga buli kaseera kona kuba kukalu nga tekuyingiramu ki tekuyingiramu mazzi. Ekibuuzo ekyo waliwo omukyala ayogedde n'agamba nti kiva kuyonsa omwana amabeere badde mpulira kaakati abantu mwena twagala obategeeza nti abaana abava amasira mu matu kiva ku bulwadde. Tulina okutu kulina ebitundu ate nga bw'omuzadde tokimanyi kati kikwata ku ggwe okujja ne tukukebera bulungi nga lukyawulya amaloboozi otegeera nti amatu kyamugaso ennyo. Ensonga lwaki okujja okwetoweza amatu n'ebizibu n'obutuka ku matu kubanga amatu gali kumpi nnyo n'obwongo. Amatu gali kumpi nnyo n'obwongo bw'ofuna ena infection oba obuwuka bwonna mu matu kubanga obuka bwassa obuka tebutuuka bulungi mu mayizge tobasobolanya. Mulago bw'oba oli eyo ng'olina obuzibu bwonna katutandike n'ennyindo ng'owulira ozibikira okuzibikira nga gwe bw'oba ogezaako okusa owulira bigaana omuka oba tamubake ojja ne tukukeberayo mu nnyindo kiki ekiri ekikuziyiza bw'oba olina ebyo ebifuluma mu nnyindo. Nkubiriza abasuubuzi bange okwekuuma nga bali bayonjo n'okufaayo ku ndwadde ze babasomesezzaako okugoberera obubonero obwo nti wabulaba ayangu agenda alaba omusawo. Endwadde etuleetedde okutya ennyo y'endwadde ey'okufa amatu kubanga bwe tutunulira abantu nga 4,000 people worldwide, you will find that, for example, in 1,000 persons, you might find 10 persons are deaf. And when we find out that even the people who are exposed to noise, most especially when we looked at traffic officers, we get to find that because they're exposed to noise around the roundabouts,
we got to find that most of them are affected with hearing impairment. Then also in children, we have a program of Amanya Simon Tumwine ndi muyizi w'essomo ly'ekiwanga ku ssomero lya Paramedical School Mulago ni mu mwaka gwa 2 semester ya 2. So olwaleero tuli wano mu katale Mulago tuzze kwogera ku basuubuzi b'omu katale wano ku ndwadde z'ekiwanga. So ekiwanga kineeno kisumbwa abantu bangi okutwaliza awamu. Mu statistics eziwedde mabega kyazuulibwa nti ku bantu 100 osangibwako abantu 7 akuliko alina ekizibu ky'ekiwanga. N'ekiwanga kineeno kikwata kitya omuntu. Ekiwanga kiyinza okutandika bwe twogera ku kiwanga tutegeeza amatu, ennyindo, emimiro. Awo kye tutegeeza ku kiwanga. Ekiwanga kino kiyinza okukwata. Bwe kikukwata kyeyoleka n'obubonero buno wammanga. Amatu gasobola okukusiiwa, gasobola okukuluma, gasobola okuvaamu omusaayi, amazzi, gasobola okuvaamu amasira. Oyinza okulekera okuwulira obulungi nga okukuyita otwala akaseera kawanvu kola ki okwanukula. Osobola ofuna kamunguluze, omutwe gusobola okukuluma ennyo naye nga gukulumira wano mu maaso. Osobola okuba nga nnyindo tokyawunyiriza bulungi ng'ovaamu eminyira egy'oluzizzi nga girimu olusirasira oba n'omusaayi gwennyini. Emimiro gisobola okusiiwa. Oyinza okalubizibwa mu kumira ng'omira. Oyinza okuba olumizibwa mu kumira osobola ofuna ekikeeto. Obubonero obwo obulaba tukusaba odduke eri abasawo. Abasawo banene abazze olwaleero basangibwa Mulago. Genda e Mulago ku kiriniki yaabwe bakujjanjabe. Ekiwanga kino bw'otakijjanjaba kizibu nnyo. Ekisooka obulwadde bw'ekiwanga buno busobola okusaasaana ku bwongo. Bwe butuuka ku bwongo busobola okuleetera omusujja gwa mulalama. Ate omusujja gwa mulalama gwo gutta. Ekiwanga kino kisobola n'okukuleetera face okubanga ezimbye yonna. Kusobola okuviirako kansa w'emimiro ali common nnyo mu bantu ennaku zino eno. Naye ekiwanga kino kifa ebimu bye tukola mu bulamu bwaffe obwa bulijjo bikireetera okulwala. Okugeza abavubuka ensangi zino twettanidde nnyo okukozesa earphone bwe tuteeka mu matu. Bwonoona ekiwanga bujja kwonoona eardrum yo. Eardrum bwe yonooneka n'ekiwanga kitandika okufuna obuzibu. Tubeera nnyo mu bifo ebirimu embeekuulu noise ng'eri waggulu. Buli w'obeera mu kifo bwe kityo nakyo kikuleetera ekizibu mu kiwanga. Eddagala lye tukozesa, eddagala erimu lirina side effect ku kiwanga. Bw'olwa ku ddagala eryo kisobola okuleetera okulwala ekiwanga. N'ekirala ebintu bye tunywa tugeze omwenge, soda, sigala. Ebintu ebyo nabyo bireetera ekiwanga okukola ki? Okulwala. N'ekirala bamaama abayonsa, bamaama ab'embuto mwewale nnyo tomala gakozesa ddagala lina ly'osanze. Kuba omumama w'olubuto eddagala eryo ly'okozesa lisobola okukosa omwana wo ali munda muviiramu okulwala okuzaalibwa ng'alina obuzibu n'ekiwanga. Ne bamaama abayonsa okuyonsa omwana tomukwata bukwasi n'oteeka ku bbeere n'ayonka. Abasawo balina okulambika emitendera gy'oyitamu ng'oyonsa omwana. N'ekirala emimiro. Abantu bangi ennaku zino balina nnyo obuzibu ne ulcers. Ulcers ezo bw'otazijjanjaba bulungi zisobola okukuleetera emimiro ginene okusiiwa, okukuluma. Ate bw'otagijjanjaba, bw'otagenda mu basawo ng'obudde bukyali, ekizibu ekisobola okuviiramu kansa w'emimiro. Awareness eno gye tubaddemu. Okay, balamusiza bannange. Amannya nze Natamba Alan, ENT Clinical Officer from Paramedical Mulago. Ate ze President wa kino ekibiina ky'abasawo b'ebiwanga, emimiro n'amatu. Olunaku lwa leero tubaddewo ne awareness mu katale muno okuyigiriza abantu impact of noise to our ears. Ate tulaba mu katale bobeeramu ab'ebidongo, babeeramu ab'emmotoka abayitawo, abakuba ebisepiki, wabeeramu abantu b'enjawulo.
naye nga byonna bicontributinga ku noise oluusi nga teri ng'amaanyi geeyina nga amatu gasobola kujawula ate nga kitweteramu okufa amatu. Kati nga tubayigiriza engeri gye balinamu okwekuuma ku noise eno ennyingi ate n'ekirala n'okumama amatu gaffe nga mayonjo. Ekirala ekyatuleese wano mu katale kulaga abantu saavisi zino gye ziri n'okubalagirira obulwadde bwe balina busobola okuwona. Basically ekyatuleese wano kuleetera awo emimiro nga twayogedde emimiro ku noise eno nga bwe twagambye siri organs eba ebitundu bisatu biri connected, enyindo, omumiro n'amatu byonna biri connected. Naye katwogere ku ky'omumiro ku noise eno like omumiro ne noise yetuliko kiyinza obutabeera connected ne noise eno gye twogerako, wabula ngo obulwadde obutandikidde mu nnyindo n'omu matu bu affectinga ki omumiro. Kugamba bw'oba ng'olina ssenyiga chances nyingi ez'okusanga ng'olina ne cough, chances nyingi okusanga nga voice oba eddoboozi lyo nga lisaakadde nga terisobola ovaayo bulungi mu bantu, naye ng'obulwadde buvuddewa mu nnyindo n'amatu naye ne budisendinga wa ku mumiro. Yes. Sorry? Message y'abantu b'omu katale wano Mulago yetubawa abalina obulwadde buno busobola owona naye nga ofunye obujjanjabi mangu oba otuukiridde abasawo bekikwatako nga ffe ab'ebiwanga, mimiro n'ennyindo. Nga bwe tubagambye kliniki yaffe eri awo Paramedical Mulago ate eri open from 8 to 5:30, then from Monday to Friday. It is open for everyone. Services are free of charge. Kijanjabira bwereere. Buno obubaka okugenda ku bakulu ne organization eziri wabweru. Ffe abasawo b'e Mulago oba abayizi b'e Mulago tulina mirimu gya bano abantu tebabimanyi obulwadde buno bwe balina. Ate singa zino services zandigenze ku bitundu ebimu health centers mu byalo n'omu madwaliro agamu nga waliyo clinical officer oba nga waliyo omusawo w'ebiwanga n'amatu, abantu bandifunye bulwadde nga bwe balina kati. Ate ekirala nga tukubiriza gavumenti ffe abasawo abafuluma ab'ebiwanga naffe batukonsidalinge ku musaala gwa gavumenti okuba tutuusa ku bantu zino services ez'ebiwanga n'amatu n'omumiro. Ffe ng'abasawo ab'ebiwanga tukyalaba okubulaabulamu ennyo bawengerageranya mu districts zaffe zonna mu Uganda. Oyinza okutambula mu Uganda ng'onoonya omusawo w'ekiwanga kangeze ng'okuva e Kakumiro, Vice President waffe gy'ava, Prime Minister waffe gy'ava, Honorable Nabbanja. Oyinza okuva eyo n'otambula okutuuka e Kampala nga tonalabawo musawo. Ate n'otambula ku luguudo oluva e Karamoja, lova e Karamoja n'ojja n'otuuka e Kampala nga tonalako omusawo wa kiwanga. Kye kimu ne mu malwaliro gana ga Western Uganda ng'eyo na tewali basawo babiwanga. Ate so nno tugezezaako okubasomesa naye kye tusaba gavumenti mbuwombeefu nti esobole okutumanya nti gye tuli ate tuli ba mugaso, kubanga tukola n'abasawo baffe abamu bali mu malwaliro bakola naye tebasasulwa ng'abasawo babiwanga. Kye tusaba gavumenti okutuyambako okutukonsidaringako kuva mu ddwaliro erya wansi lye tuyita Health Center 3 ku Health Center 4 ne ku Regional Referral Hospitals. Tusaba nti gavumenti etuyambe
etuteereko abasawo tubeereko naffe nga tumanyiddwa kubanga tukoze amaanyi nnyo tukoze ebintu bingi statisi weeziri byetugenda okwezuula nga tetumanyiddwa ne kitumalamu amaanyi era kyetusaba gavumenti okuyita mu public service ne Ministry of Health okutukonsidaringako ffe ng'abasawo b'ebiwanga. Mulago obujanjabi bwa bwereere obujanjabi bwa bwereere teri kusaswa nga bwe mmanyi services za gavumenti si Mulago yokka naawala we tusuubira embalala bwa bwereere ne bwebeera Jinja awali omusawo bwa bwereere era obujanjabi mu government hospitals bubeera bwa bwereere naffe kye tusaba kimu nti naffe ng'abasawo batukonsidaringeko batuteekeko mu public service tukole nga tumanyi nti naffe tulina gye tugwa. Amanya nze Mugume Init nze nkulira essomero ery'ebiwanga mu Uganda Institute of Allied Health. Mulago.